declare that Odo Taiwan, who has obtained the largest number of the votes to be the elected member of Parliament for Bushenyi Ishaka Municipality. Bwato akulira ebyokulonda e Bushenyi Barbara Mulimira bwe yalangiridde omuwanguzi mu kulonda okwabaddewo mu municipality y'e Bushenyi Ishaka olunaku lw'eggulo. Oluvannyuma lw'okuwulira bino banna FDC tebalonzeza kunyeenya ku Galiba Enjole olw'obuwanguzi obwabadde butuukiddwako. Odo Tayebo wa FDC yafunye obululu 748 so nga Nassabasajja Balaba wa NRM yafunye obululu 5663. Ngenda kulaba nga nkola kyonna kisoboka ntufuna sente nyingi municipality eno kubanga ekyali nto ekyagala sente nyingi za kukola bintu bingi kyakulabirako enguudo zaffe zirunungi and amasomero gaffe amarwaliro gaffe. Kyokka bino byagenze okubawo ng'abamu ku bawagizi ba FDC batandise dde okujaganya olw'ebyo byadde byakafunibwa nga biraga nga musajja waabwe bwe yabadde ayolekedde obuwanguzi. Abantu banna be babadde mu lukano luno nga kuno kuliko Odo Tayebo wa FDC, Nassabasajja Balaba owa NRM, Ismail Chikule ne Robert Bwarare nga bano bombi beesimbyewo ku lwabwe. Julius Senkandwa, NTV.